Pulogulaamu eno yeetaaga okulungamizibwa n'okwabula kw'omuzadde ng'erabibwa abaana. Tukyagenda mu maaso LNL tuba tuwogera ku nsonga ezizimba omukwano ezituzza engulu ng'owulira bibboowa bikooye waliwo bibboowa naye people are there nga balina story ezituzzaamu amaanyi nobeera nga naawe ate osigalayo n'ogamba nedda bano bakikoze nange nja kusobola. Tukyagenda mu maaso Naalongo ebbaluwa yaffe wagiteekawa gye baakuwa Ssaalongo ye akyagiina ebbaluwa nalina kazini wange gwe nabeeranga naye yansoberera n'agibba yagiraba nga bagimpa yalina olugambo kati yansoberera n'agibba ng'agenda giwaayo mbu banyumbese kati nenginoonya ebbaluwa n'embula mami naye olwagikwata n'agitereka dadi yali tabeerawo ng'adda buzzi nga omwezi bwe bityo kati bwe yakomawo n'agimuwa nange nali ndi awo nga bampita dadi ng'ambuuza naye okyagala okusoma mugamba njagala dadi ate ki n'aŋŋamba ebbaluwa eno nze nga mmanyi oba mmesezi agibba oba kiki kuba naginoonya n'embula kati munnaaye nanyombesaamu awo n'aŋŋamba tugenda ne mugamba naye ebifa mu bbaluwa nabadde sibisomye bulungi simanyi oba ebbaluwa yaki n'aŋŋamba olimba obimanyi okakasa nga tugenze ku ssomero enkeera ne tugenda ku ssomero twali mu holide kati twatuukayo tulina tica bwe twasangayo n'abimunnyonnyola kati ekyannyamba nze saalina mize ku ssomero oli mu secondary awo P7 oh yes saalina mize kati tica naye yamugamba ono omwana kirabika kyazze buzzi era bwakunnyonnyola nti teyagirabyeko ateeka okuba talina kyamanyi kigirimu ate era nga nali sibirabye munnange bwe bityo bwe byagibbaluwa ne bagisigaza kati wamuddamu otya kati nze yasigala atuma ebbaluwa ye biki kati nange nentebereza okuba biki bye yali aŋŋamba nenziramu bye namuddamu nkyejjeko ne bagizaayo naye ngeri bagintwalako simaina gye yalaga waawo binyuma omukwano gunyuma okuwuliriza kati mumaze mu bufumbo emyaka emeka myaka nga 15 yesu omulamu ng'olabika bw'otyo gye bali ababeerayo emyaka gino nga baleka be baki bannaye nga binyuma tubakwogera okuzza omukwano ogujja mu kulusibwa twagala twogere ku bintu naddala katugoyogerera abaami omuntu akomyawo atya essanyu mu bufumbo koza obufumbo oluusi bwe mubeera mwenna mu kibeera kye like mwemanyiira mulaba nga buli kimu kiba kyekimu ekisookera ddala waliwo ekintu kye tutamanyi naddala fe abaami omukwano buvunaanyizibwa nga bw'olaba nti omukazi yenna omugunjufu alina okuba n'omusajja alina okuba omufumbo mukazi omugunjufu yenna era bw'olaba eggwala nga liri myaka 28 liri awo ligalangatana weebuuza ekizibu ekiririko era bayinza n'okuwanuuza ne bagaa nti abo bayinza okuba baliko emiteeru mu famire yaabwe bayinza okabo basezi tebafumbirwa bayinza okugamba waabwe balogo ebintu bwe bityo gyemitawaana oba ebizibu bitali byangu byakugjawo kaakati olw'okuba nti omukwano buvunaanyizibwa nga maama bw'ozaala omwana tekikwetaagisa kuwa kintu kyonna okuyonsa omwana bw'ozaala omwana n'agwa wali buvunaanyizibwa okumuyonsa okuggyako waliwo ebintu ebiyinza okukyuka noga nti nze olw'embeera gye ndimu owange ajja yonkanga ku makya oba owange ajja kuyonkanga lwaggulu kati n'omukwano bwe guli omuntu yenna bw'okeera ku makya n'ogamba nti kaakati ngenda mu kikolwa ekiyitibwa omukwano manya nti ogwo mugugu ate bwe gutandika gulina okutuuka gye gulaga kati obuvunaanyizibwa
omuntu alina obuvunaanyizibwa alina okuba nga mugunjufu kubanga omuntu bw'osuula obuvunaanyizibwa bwo oba ofuusa ekiyingiringiri kwega ekintu ekiri awo ekitagasa kati bw'obeera n'omukyala ekisooka obuvunaanyizibwa bwe eri omukyala kumwagala kumwagala bwe buvunaanyizibwa obusookera ddala kati bw'omanya nti olina obuvunaanyizibwa oba okwagala omukyala olina okuyiga omukyala kiki kyayagala otegeera kubanga omuntu yenna okumulaga nti omwagala olina kukola ebyo byayagala so si gwe byolowooza nti ebyomukwano kubanga gweoyinza okuba olowooza nti mukazi wange bwe naatambulanga naye mu kkubo nga muweese ku mugongo gwe mukwano kakati ate nga ye ayagala oba okomyewo ovudde ku delto ze jangu ne kaswiti okamuwa osinga ono eyagalanga tanye n'amuweeka n'okutuuyana n'atuuyana kakati ebyo bye bimu ku bintu by'olina okutunuulira mu mukwano oba mu bufumbo nti omuntu wange kiki kyayagala ebiseera ebisinga ntera okugamba abakyala abamu mikwano gyange nti banaife abasajja era omukazi bw'alema omusajja mmusekerera omukazi bw'alema omusajja mmusekerera olw'ensonga zino fe abasajja tetulina bye twagala ku bakazi by'amaanyi fe omukazi kye tumwagalako nkuleke ku makyanga nakulesemu ako akateeteeyi nkomewo olweggulo ng'okyusizzaako otegeera owulira bye tubagala ng'okyusizzaako njagala nnyingende mu kisenge nga bulangiti teringa muguwa ku buliri nga wayaze bulungi akaliri nga newe tusula wanyirira ennyumba ng'erabika bulungi febyo bye twagala naye nebibalema naye fe abasajja omukazi ayagala muweyo kaswiti ayagala mutwaleko autu ayagala muzimbire ennyumba ayagala mugulire ettaka ayagala ndabirira abeewaabwe owulira omugugu ogwo kati nti fe abasajja obuvunaanyizibwa bwaffe buneneko naye bw'oyiga munno ebinene ne bwe biba bikulemye okukola waliwo obuntu obutonotono bw'osobola okutuukiriza mu buvunaanyizibwa bwo naye n'asiima naye buli lwoba nga tosobola kuyiga munno kyayagala kitegeeza mugenda kubeera nga buli kiseera gwokkirira yayambuka ne bwe muba mwebase ojja kusanga gwe ebigero bitadde engulu nga ye abitadde emmanga kakati ekintu kyonna ekikulu mu mukwano kuyiga munno kasi oyiga munno ng'omanyi n'obuvunaanyizibwa bwo awo omukwano muba mugukubya olukumu Nalongo biki ebizimba omukwano ddala ffe eri abakyala betulina okukola okubanga obufumbo tebutubowa era ekimu ku byo ekisookera ddala singa oba omaze oyiga omuntu wo buli kimu kale kikwanguyira kati singa obeera omanyi olina ensobi gye wakoze nga nawe okimanyi tiwasobezza naye ng'okimanyi nti omuntu osinga mutuula n'omunnyonnyola nemugamba kino kyabadde bwekiti ne bwekiti ne bwekiti nti asobola okukusonyiwa era oba olina kukola bwotyo kale tokiwanvuya nnyo ate ekituufu ekyokukola okimanyi naye n'ogamba ate anaakola kiyamanyi bw'anaayagala anadda gyendi oba ebyo bwe bityo ebintu nga bwe bityo kale n'omanya kati omwami wange ebiseera ebisinga bwe tuba nga tali bize nange siri bize kino nakino kimusanyusa ebyo nawe nabo obitegeera buli kimu kyangu kutegeera muntu kino kimusanyusa kino kimusanyusa kino kimunyiiza n'otakikola kino kimusanyusa n'okola ekyo tayagala otambule n'obyesonyiwa tayagala groups n'obivaako oba mujja kumala Salongo ekirala omuntu kyayinza okukola okukumyawo essanyu mu maka ge koza amaka galiyo mangi si basanyufu tubiraba kungulu nga bafulumye bweru naye nga inside tebeeriiko kati kino actually kino tekikola kuna mukwano gwokka kyengenda okwogera kikola buli wamu mu bulamu bw'ensi eno gwalaba Delta TV njagala okitegeere nti ensi eno yatondebwa neekolebwa nga ebintu bino ebibiri wammanga bye birina okutambuza obulamu ekisooka awantu awali abantu abasirwa ababiri tewabaawo kitambula
n'awantu awali abantu abagezi nga bali babiri nawo tewabaawo kitambula. Awantu awalina okubaawo ekintu ekitambula walina okubaawo omusiru n'omugezi. Kati ne bwe muba mu bufumbo buli lwolaba nga mukyala we agezi wadde nnyo gwe olina okusiriwala ne weesigawo namukko bwoti awo ne mutambula ne mugenda. Bw'otuuka we mutuuse ng'olaba omukyala ate asiriwadde nnyo ng'omwami geziwala musobole okutambula. Kyentegeeza kyeki nti mulimu ebintu manyi lwaki bawanga effumu mu muti. Effumu waggulu kiba kiwuma ekifumita ensolo ne wansi wali ekintu kye bayita omuwunda nakyo kiwuma kye basimba mu ttaka wakati ne bateekawo omuti. Olowooza lwaki tebasaawo lumu ekiwuma effumu eryo libe eggumu bulungi nnyo lisobole okuseseggula omulabe oba oli awo n'ensolo ligitte bulungi. Nti ekiteesaawo omuti nti singa omuntu afumita ensolo ey'amaanyi n'edduka n'effumu effumu eryo lisobola okumenyekamu n'alisigaza ensolo n'etagenda nalyo. So bwe kiba kiwuma edduka nalyo ne bwe liwagamira erisika n'egenda nalyo. Omuti kumenyeka. Kati naffe abantu mu bulamu bwaffe obwa bulijjo kagibe na mirimu bw'olaba nga Nnaalongo waliwo ensonga gye muliko nga ye afuuse effumu ery'ekyuma kwefuuka ery'omuti menyeka musobole okutambula. Kati ebintu bwe bityo ekyo ekintu kikulu nnyo era abantu abali eyo ng'amaka gabatawaanya oluusi siriwalamukko ekintu okireke kiyitewo okireke kasi olaba nga tekitwala bulamu kireke kiyitewo musobole okubeera awamu kubanga kyekituufu tojja kgenda mu bufumbo gali nti buteredde ovuga museetu. Obufumbo bulimu obuntuntu obwo ng'era obusangibwa n'emirimu nayo gye buli naye nga mu bulamu bw'ensi eno teri kintu kinyuma nga bufumbo tekiriiyo. Ffe abasajja Katonda yatutonda naddala ffe Abaganda yatutonda kulabirirwa bakazi. Abakyala balina labirirwa mu abaana butereevu. Ate tulina n'ekirala Katonda yatutonda tufuge abakazi. Era omusajja yenna bw'aba tasobola kufuga mukazi omulaba nga yenna nokankana. Nze Nnaalongo bw'atambula mubuuza ovaawa with authority ate alina okunnyinnyonnyola osegeera. Ate nange bwe ntambula asobola okumbuuza nti ovaawa ate era nina omunnyonnyola. Naye kasambeera mu bufumbo nga buli ssaawa buli omu ayita bw'ati yeekukuma munne tebusobola kutambula. Ensonga ejje mugyogereko eveewo. Bwebeegaanyi okuvaawo mufune ku bantu abategeera obulungi. Naye ebiseera ebisinga Nnaalongo bw'abeera awo obufumbo bumulemye akolagana nagwe bwalemeera. Bavuga ati abasajja mbwa gw'ofubye na nnyo ogumiikiriza teri nnamwandu agaba ddagala kohanga bw'oba wali ogabanya eddagala baluyafu lwaki yafwa. Kakati ebyobufumbo tubinoonyeze mu bafumbo n'ebyabannaffe abali mu bufumbo tubinoonyeze. Kale no obufunze ezo zensonga entonotono zenyinza okuwa. Salo nga tugambye obufumbo bunyuma tugendawo mulamu ate tukomewo ne Nnaalongo naye atubuulire nga y'omukyala biki bye tuyinza okukola nga ffe abakyala tukomyewo we boost the love mu maka gaffe. Ngenda bbalaga Nnaalongo kye yakolera Ssaalongo. Why I chose to bring this couple today because I saw something ngamba really balina otunyonyola. Tugenda kukomawo ate tutandikire akatukomewo. Zanaku z'omwezi nga 24 live wagala okuba part of this jangu ku Muganzirwaza ssaawa 10 beera ng'otuuse kuyingira bwereere. It's just batugiyita LNL a chat.